ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا مجفق ويشتبه الله إبنغاني من بيت سبب الدير ينبكى صلى الله عليه وسلم. أبرغان دا بيبتيبه باني لزا ممسوم جفة جتجويد القرآن الكريم. كمون يوغاي تهات واتنولي كلام بكابي اللام إبني مقرآن يشتبه. كمون يولاليرو تغينا كقراو إن شاء الله topiki empya mu nsomo guno ogwa tajwidi al-Qur'an al-Karim nga topiki nkulu nnyo yayitibwa al-maddu okuwangala mu Qur'ani eyekitibwa ojja kwesingana nga aya ntini nnyo ezitalimu kuwangala wabula aya nyingi aya ezisigadde kugamba esinga obungi zirimu kye tuyita al-maddu okuwangala. Ate okuwangala okwo ne kubeera nga kwawukana yawukana kulimu ebika nabwe kityo tuteekeddwa okubeera nga tussaayo essira bwe tuba tusoma okuwangala okwo okuli mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Biidhnillahi tabaraka wa taala tugenda kutandika n'ekigambo ekigamba nti taariful maddi, okuwangala okutegeera otya. Ekigambo ekyo omuntu wagamba nti ekintu kiwangala gwoba otegeeramu ki? Al-maddi okuwangala kitegeeza ki? Lughatan okuwangala mulimi olwarabu huwa ziyada kwe kwongeramu wa tatwil n'okuwangala oba okuwanvuwa. Ziyada okuwangala kituyinza okukiyita mu lulimi as a language mulimi olwarabu az-ziyada kwe kwongeramu oba tatwil okuwanvuwa. Omuntu wawanvuwa n'agenda waggulu mu bbanga n'awanvuwa n'abeera muwanvu nnyo tugamba yatil awanvuwa, yani yamuddu oba ntegereka mu lulimi. Oba ziyada ekintu kyonna kyonna kasita kyongerwamu tugamba nti mad, ekintu ekyo kikoze eki kyongeddwamu tukiyita al-maddi. Nabwe kityo kye tuyita al-maddi mu lulimi olwarabu wa ziyadatu watatwilu kwe kwongeramu, kituyita ziyada kwe kwongeramu, watatwil n'okuwanvuwa. Ate wastilahan basomi ba Qur'ani eyekitiibwa kye bayita al-maddi, ekiyitibwa maddi basomi ba Qur'an italatu sawti biharufin min hurufi al-maddi wal-liini, kwe kuwangala kw'eddoboozi, okunaanuuka kw'eddoboozi ku nnukuta emu ku nnukuta ezo eziwangala wal-liini oba ennyukuta za liini au harufai al-liini oba ennyukuta ebbiri eza liini ezimanyikiddwa. Kye bayita okuwangala mu basomi ba Qur'ani mu tajwidi kwe kubeera ng'onaanuula eddoboozi ku nnyukuta emu. Buli lwolwa ku nnyukuta emu eddoboozi lyo ne lirwako n'onaanula eddoboozi ku nnyukuta eyo, kyoba okoze baba kiyita okuwangaaza al-maddi. Tugambye kye bayita okuwangaaza mu basomi ba Qur'an italatu sawti biharufin min hurufi al-maddi wal-liini au harufai al-liini. Kye bayita okuwangala kwe kubeera ng'onaanula eddoboozi ku nnyukuta emu. Tuvula nti wetwasoma Qur'an twegendereza nnyo. Waliwo omuntu asoma Qur'ani ng'alwa ku nnyukuta so nga ate ennyukuta ezo teziriko kwavya, bayita agamba alhamdulillah ekyo kyabagamba abawanvuyiza ekyo alhamdu kuba temuli kwavya. Kasita olwa ku ddoboozi arrahman nonaanula eddoboozi lyo tugamba okoze eki kye bayita okuwanvya oluddewo. Nabwe kityo ekiyitibwa okuwanvya italatu sawti kwe kubeera ng'omuntu anaanuula eddoboozi lye awanvuya eddoboozi lye ng'aliwanvuyizawa biharufin ku nnyukuta emu. Buli lwalwa ku nnyukuta aba awanvuya min hurufi al-maddi, naye ennyukuta ezo z'olwako gy'oba oluddeko oba gy'oba onaanuuliddeko eddoboozi eteekeddwa okubeera nga nnyukuta ewangaala wal-liini oba nga ya liini oba ntegereka. Ekyo kye bayita ki? Kye bayita al-maddi. Tulina ekintu ekirala oba ekigambo ekirala ekitera okukozesebwa mu bitabo byaffe ebya tajwid
bw'osingana topic eno ebiseera ebisinga ebitabo bya tajwidi bateekawo almaddu walqasru, almaddu walqasru, okuwanvuya ne bateekawo okuwanvuya ate ne kasru. Ebintu ebyo bitera okutawaanya abantu. Alqasru kyeki okwanvuya tumaze okitegeera. Ate alqasru, ma huwa alqasru? Qasru kyeki? Qasru lughatan alhabs, ekintu okubeera nga okikutte n'okisala ne kibeera nga tikyeyongerako, kyetuyita alqasru. Tuvuga nti Allah we yali ayogera ku bakyala b'omujjana yagamba hurun maqsuratun fil khiyam, tebakwatibwangako kintu kyonna majinni oba bantu bali awo mujjana beetegese. Oba ntegereka nabwe ekyo ekigambo qasru ekintu okubeera nga like tekyeyongerako, kiri awo kisabike, oba ntegereka, kyebayita alqasru. Tuvuga lughatan alhabs, alqasru lughatan alhabs, oba ntegereka. Wastilahan ate mbasomi wa Qur'an ekiyitibwa alqasru ithbatu harufi almaddi min ghairi ziyadatin fi zamanihi, kwe kubeera ng'oyogera oyatula ennyukuta ewangaala naye nga tukoze eki togyongeddeemu kuwangaala kungi. Tuteeka ebyo ebirowoozo. Kyebayita alqasru kwe kwogera ennyukuta ewangaala ekigero kyayo naye nga towanvuyizza nnyo. Tuvula mu bitabo ebimu bakiteekamu almaddu walqasru, ate mu bitabo ebimu alqasru bakijjamu oba tegene ne bagamba almaddu. Naye ekigambo kyonna buli woowuli amaddu kiba kikozesebwa kuwanvuya okungi. Kugamba nti ewali maddu tulwawo nnyo, ekigero kiba kingi. Ate awali qasru, ewali qasru tuba tuwanvuya ng'okuwanvuya okwo tekweyongeramu, oba ntegereka, nga si kungi. Kuwanvuya kwa kikolo, kwa nsibuko, kwa harakati bbiri kyetuyita alqasru, kuwanvuya kumpi. Wabula kyetuyita tuvuga nti era omuntu omumpi tumuyita atya? Omuntu omumpi tumuyita atya? Qasirun, oba ntegereka, qasirun. Ekintu ekimpi kyonna tukiyita qasirun. Kati mwavuga ekigambo alqasru nti kyo kiba kinyimpi, oba ntegereka, tetukiwanvuya nnyo. Ate maddi kyekintu ekiwangaala ennyo, aziyada. Tuvula masomi ba Qur'ani bw'ojja kusiŋŋaana ensoma nga tugamba nti waliwo maddu ate wano waliwo alqasru. Ewali maddu bw'oba okitegeera butegeezi nti olina okuwanvuya okusussa mu harakati ebbiri, ate wali qasru oba oteekeddwa kuwanvuya harakati mmeka? Bbiri. Yenjawulo eri wakati w'ebigambo ebyo. Ti alqasru kyetuyita qasru kwe kuwangaaza okw'ekikolo okutasukka harakati bbiri, oba ntegereka. Wabula ate almaddu kisobola okukozesebwa ku qasru nga kitegeeza okuwangaaza okwa harakati ebbiri, oba ziyada anil qasri okusussaako ku kigero kya harakati bbiri, oba ntegereka. Yes, kuba omuntu asobola okugamba nti waliwo maddi, waliwo okuwangaaza ng'ategeeza qasru harakati bbiri. Ate omuntu asobola okugamba nti waliwo maddu ng'ategeeza okuwangaaza okungi, newankubadde kikozesebwa nnyo almaddu mu kuwangaaza okungi okusukka ku harakati ebbiri, oba ntegereka. Tuteekeddwa okubeera nga tubutegeera omuntu obwo biiznillah. Hurufu almaddi walliini, ennukuta eziwangaala, kuba twagambye ekiyitibwa okuwangaala kwe kuwanvuwa kw'eddoboozi kwemu ku nnukuta ezo eziwangaala. Kati ennukuta eziwangaala ze ziriwa mu lulimi Oluwarabu? Mu lulimi Oluwarabu tulina ennukuta eziwangaala ziri ssatu. Ya alif, ye alif, walwaawu ne waawu, walyaa'u ne yaa'u, assawaakinu eza sikuunu. Alifu, waawu eya sikuunu ne yaa'u eya sikuunu. Alifu yo teyitibwa alifu okuleka nga ya sikuunu, era teyitibwa alifu okuleka nga ewangaaza, oba ntegereka. Alifu teyitibwa alifu okuleka nga ya sikuunu, ate alifu teyitibwa alifu okuleka nga ekola ki? Ewangaala. Ba, ta gyetuyita alifu. Ennyukuta esatu, alifu, waawu, yo waawu eteekeddwa okuba nga ewangaaza ng'eriko sikuunu, kyekisooka. Ya ne yaa'u eteekeddwa okuwangaaza ng'eriko sikuunu. Ekyokubiri, eziteekeddwa okubeera ng'emabega gaazo waliyo empeerezi ze zigenda nazo amakulu. Alifu emabega gaayo wateekeddwa okubeerayo fatha,
waaw eya sukunu emabega gayo wateekeddwa okubeerayo dhamma eryoke wangale tulyoke tugambe bu. Yaa'u eya sukunu emabega gayo wateekeddwa okubeerayo kasra tulyoke tugambe bi. Senga osiŋŋaana enkyukakyuka ku tteeka eryo okuwanvuya kuba kufudde. Senga osiŋŋaana nga alif emabega gayo teriyo fatha okuwanvuya kufa ate era teyitibwa na alif kuba alif eyitibwa alif akumukakwata. Abantu bamanyi nti kyetugamba nti alhamdu nti eyo alifu, arrahman eyo alifu eyo ebeera hamza, wabula eyitibwa alif eteekeddwa okubeera nga ewangaaza nti ba ta fi hi khi ba ta tha ha kha ra yeyo eyitibwa alif. Waaw eteekeddwa okuwanvuya ewanvuya ddi eteekeddwa okubeera nga eteekeddwa okubaako sukun ng'emabega gaayo waliyo dhamma. Senga osiŋŋaana waaw nga si ya sukunu tewanvuwa. Ekyokubiri senga osiŋŋaana waaw nga ya sukunu naye ng'emabega gaayo teriyo dhamma nga waliyo mathalan fatha oba kasra kitegeeza waaw tewanvuya. Oteekeddwa ogisoma nga bw'oteekeddwa ogisoma nti baw aw oba ntegereka na. Wamu n'ekyo ne yaa'u nakyo era kyekimu eteekeddwa okubeera nga eriko sukun ng'emabega gaayo waliyo kasra. Tugamba tya bi ti fi oba ntegereka. Waqad ijtumiat fi lkalimati attaliya ennyukuta ezo zakuŋŋaanyizibwa mu bugambo buno mu Qur'ani ekitiibwa mu kigambo nuhiha ekigambo ekirimu empeere ennyukuta eziwangaaza esatu nga kigambo kiri kimu. Nuhiha kigambo ekyo kiri mu suratu Hudu aya eyana mu omwenda aya ana mu mwenda suratu Hudu. N'ekigambo ekirala ekikuŋŋaanyizibwamu ennyukuta eziwanvuwa nga utina kiri mu suratu Namli aya ey'16 ne aya eyana mu 2. N'ekigambo udhina ekiri mu suratu Al-A'raf aya 29. Nabwe kityo ennyukuta ezo esatu ziwangaala. Ate ekirala oluusi mu njogera mwe tuba twogera tukola ensobi, ate ensobi eyo eri common nnyo. Abantu bagamba nti ennyukuta zino ziwangaaza. Ennyukuta zino tugamba nnyo nti ziwangaaza ne tutagamba nti ziwangaala. Woba osizzaayo ebirowoozo ebigambo ebyo bulya nti byawukanamu. Ennyukuta oli ajaga ennyukuta eziwangaaza ziri mmeka? Ekigambo ekyo si kituufu. Ekituufu kiri nti ennyukuta eziwangaala kuba zo ze ziwangaala. Bw'osoma ba si ba yebeewangadde alif buga ba eddoboozi eryo si lya ba kuba ba oba wagimaze edda wagivuddeko dda. Alif yekola ki? Yewangala noga ba eddoboozi eryo lya alif kitegeeza zo ze ziwangaala. Kivula ziyitibwa hurufu maddi wabula teziwangaaza kuba bwe ziba ziwangaaza kitegeeza si zo ze ziwangaala wabula ziwangaaza ba amakulu ba yebeewangadde ta yebeewangadde. Alifu zino ze ziwangala kuga ekitu kikola nnyo kiri common nnyo nnyini ddala. Baga ennyukuta eziwangaaza ziwangaaza ki? Ennyukuta eziwangaala zo zennyini ziwangaala oba ntegereka teziwangaaza wabula ziwangaala zo zennyini zetuwaako oba akategerekesa bulungi. Naye oluusi tukakozesa okuba nga abayizi baffe bategeera labas naye gwe omuyizi ali mutakhasis asomye irimu eno ya tajwidi oteekeddwa okubeera nga akantu ako kawula kubanga bwe tuba tuwangaaza ennyukuta ezo zetuwangaaza zo zennyini bu tuwanvuya waawu bu waawu wabula sibba tuwanvuya ya we ya sukun wabula si ya eri emabega oba ntegereka. So tulina okubeera nga tukegendereza akantu ako